akadde kabula akakuba akuba akadde tekirya birira mu mijagala nemba naki tudde mu lyaite lwaki mbyogera be batukubira simera baddoko ne bakola ki ne babavuma ne babyogera ne babyogera munyambe mama nze ekire kyemmere takyatukubiddwa jjo maze omwezi sirya ndira mu toileti eboya numa kabina mpunza nyuma omukozi okayandide ate no katwayambibwa ebikadamu kadde okimanyi nti byagendanga ebweru nga bitadde bya siriimu naye katulabikebera naye nsobola otya okufuna ID kaŋŋamba oba ogenze Dubai ng'ate tebakebedde era bamala buli byagendanga nga birwadde nekyenda ewaka nekyagala boosi waka nekitta abantu bonna edda mu biseera byedda kugamba naawe byagendanga birwadde nga lwekirwala kyekiva wano ne bigenda ne betunda ku mbwa embwa ne zibikomba mu busolo kakati Kadama atalina musajja wake embwa emala muunya mu nnyuma byakwata emmembe yabbi emabega byesangula biza mu maaso omwoyo mungi okumala okwewenjula kati waliyo omuntu Kadama ategeera Kadama amutungira sikaati bali bawalabu Kadama bamala kumupimako ate batadde olusi ate babapima ku bafu fuuti zibeera 8 mu 5 Kadama olugoye lwayambala ne wakuba omukka tegufuluma gusigala muli emyezi egi omukka gubeera muli nga gutawa gunoonya baguyitamu ekinyampo nga kiri munda kimudda munda kiti ne bivunda ne biwunyirira abantu oyo gwe bayita Kadama kivuna obwongo bwatalagga eno yeyite kubanga bebadda ku bennyini be bavaayo ne babyeyogerera ne bagamba finze mazemu akasikole sekisinzira nange nzira Uganda tebatera nanfungulako ekikosi ewaka kyanfungula kati kyadduka nali mpunya ennyuma bennyini bebabyogera ne beetega babbulunake ne bamala okwetega era bakadama balabira wano era kati bukenya singa obba bikadama bagala nabikwata kikadama omala wogera kye bakako ina kwesiba okisiba katambala ngali awo bwezi yegadde ayitemu empewo gwe bukenya sirika oshekera manyi ku Kadama ate omukalawe yali Kadama ate se Kadama era naye anta akimanyi kibayitamu kati Kadama watabala kwegala awunyi omuka bwafumba kugambe Kadama ekitatayi kya Kadama wasikaati ye bakadama bagenda okuteekera ku Kadama anaalako wano anaaba wano onaabawulira anaaba wano bamusaanikira okuva wano weewati paka eno enkwawa ne ziwunya ne zituya abaana abo nno bali mu kukola ssente full figure ne ate biyamba bo biyamba ne bakola ssente lwaki batukabirira tubazze nze nakaza bakadama 10 n'abagwa wakazako bameka tewali basibako nga bavuma abantu olugira muntu yambe maama nze ndi bubi eno batumemmere batusibide mu biyumba wowe nyabo esente zabula eyo naye Museveni yafugayo sente zabula neyo Museveni era yafugayo yani yabagamba ogenda bwe babigenda wano obira nga byeteka nga bingangala era bituka kwa airport wali ne bigula ensene ne bisiba emimonde bisiba amayuni bisiba enswa bisiba ensene mu nnyonyi ennyonyi olukirira bwe kanya bitanda ne bisesemerera abantu ne bikuba omuka mu nnyonyi bayambala uniform nga bisibe excitement yogende bulayo ogimanyi bulungi naye okumanya okukwata bikatalano byambaza uniform nga biringa byana byabasibe ogwamanya muntu amutwala byambala uniform bibamba byana bakukola ki tewali njogeza liya tewali kyesogedde bakadama tebagenda mu uniform kati ye problemu yammwe bagendera mu uniform gugwa namunyo mukaga twasende uliza njagala Kadama ave yanyombese nga ngala kyanyogedde kifu tebagenda mu uniform bagendera mu uniform tebasibe mmere mu nnyonyi emmere embisi oba enfumbe baba n'emimonde wanatokolayo gumugumu ng'alya baba n'ebinyeebwa ebinyeebwa byo bituuka kati wogana ki kati njoge tebabeerako nga batugamba nti no nze bansuula nsula eno munyambe munsonde nabo gye bali naye waliyo n'abateledde Jennifer it's okay sinagaana kati nze njogerako yoyo omulala sinayogerako leyekode nakomawo nazimanyi naye kino kifibe kizonto ola muzeyi jemba yakizize gakivayo mbu kinjogerako kati gwe fibe motherfucker a bastard oli mubi olinga olukuku wenna owunya akamwa liyale fibe vayo nonsense oli munaku mwenna muli balabisi olinga ekikuuta ebigere omwana oyo no yakola yajja ne ssente ze wano ziriwa zikoze eki zikoze eki bameka bawadde emirimu ddamu okyogere atandise okukola ki wanyirira atandise okukola ki
kwa kiboga nawo tufukide kizibu wano ayogedde ki tonkwata mwaka tagana kukikula mwaka kivumula mirundi nga kanana Jeno Phoebe Bambi agezezzaako okusinziira ku bakadama betuwulidde kakati kyanemunyisiza kyekya muntu tokubeera ne bazoliga omukolo gwabadde gw'abazonto nabo bantu nabo nendoza zonto mawobe omukolo tegwabadde Phoebe mawobe nawe n'abalala oli mawobe kati kankubulire yavuddeyo era gundi yagambe n'agamba mawobe yatutte bba wange empera yange bajambaza oli yeyayisa n'anyiga n'ano banokunoba ebyo bikadama bigendayo ne bikulukuta amasira ne bikulukuta emabega ne bivunda obusolo omuntu yena kasitoma omwaka nga tokola sex oba emyezi ebiri nobeera otya oba generator bagikola service ne bayiwa oil oba emmotoka bagikola ki n'abagikola service katolo kadama gwemanyikibaita okumala omwaka nga tokola sexy obwongo buba buwumbye oba otalaze kati byatalaga osudiya biki byakwata ennaama ennyuma yali akugizeeko gwesirika naawe ate bagaye buli ahavinga sex atuuka ku nti laba nno omukazi nandisomeseza eyo lesson enamba kakati naawe tokiddamu kireke ngenda kyo kisalamu balina emmembe yabikwata emabega wewali ebyoya ebingi tebisala byoya kankubulire waliwo kadama asobola okwesala bakadama obalaba tikitoko we banyirira kati kadama tewali agenda kumulya n'okunaaba tebitukula birira bakozesa platform zaabwe ebintu byebekola balekerawo okweswaza nga benyini bebaswaza naffe tulina ba house girls ewaka abantu abasinga bava ku ba house girls olw'enneeyisa yaabwe n'empisa embi ze balina buli muntu gwalaba yeekokkola omukozi wano mu Uganda tewali muntu ateeka okukola bi house girl naye nga tulina kyakkola kuba tuzaala tulina abaana tulina emirimu gyokukola naye byafuuka ekizibu naye ngaoyogera nakyo olulimi lumu mukolagana famire yakyo gimanyi wakijja mukyala ewammwe okimanyi naye saasira omuwalabu nga bajje wano ebyana oluusi tebabisomeseza bagatadde mu gayumba biri mu nyumba omanye embizi wetandika okulya ebyana byayo eba efuusa yabulabe eyo yonyini nga yo kati bikadama biringa bibizi byo byerya byerangira byevuma noshanga kyekwanira abantu mbubuluneke mu surprise nze oli akikwanide ku simu boga atamumanyi watunula mbu banangaza ate munonye Dubai mutwalire ebimuli obusente bwe bwokola n'omuntu onamanyi tonobeera naye bigudde ddala olwalaavu kubanga sekisa ennyuma tuli basanyufu eri Ssaabasajja Kabaka era tumwenyumiriza muffe ng'Abaganda naye nga newankubadde tulina okusomoozebwa kwe tuyitamu mu ngeri emu oba endala olw'ebijja bityobola Obuganda bijja bikyukakyuka nga tebyekuuba ku Buganda ate abamu oluusi nga berimbika mu kabaka waffe kyova tulina okulwana obutassa mukono katono nnyo nakino katukitereeze nti olw'okuba nti ffe twenyonyodde emmanya ga Buganda n'abawangalira mu Buganda tetubajjawo kubeera Baganda ekyo kubanga Buganda akuŋŋaanya amawanga ayaniriza so kwegamba yembeera gye tugenda okukikwatamu ffenna gwani nsonga za Buganda kati engeri omugagga Hamu gye yavuddeyo katutunuulire ensonga eno nsonga za Buganda ne bannayuganda okutwalira wamu kubanga ffe tuwangalira mu Uganda kale tutandikirewo ku mulamwa gwe nnyini video ya Hajamis Kigundu wagirabye full figure sinagenda wa Bukenya video nagirabye era yankutteko nnyo maybe sandivudde ne kwogera naye kimpaliriza okuvaayo okulambika baganda bange bannayuganda bannange obulumi bwe tujja tuyitamu okusomoza kwe tujja tuyitamu obunnanfuusa obuliwo okuvoolebwa n'okwerimbika mu Ssaabasajja Kabaka waffe ebintu bingi nnyo ebikodde bannayuganda bye batamanyi nga byerimbise mu Ssaabasajja Kabaka nga bw'ogamba nti kanjogereko nti oyavodde Ssaabasajja kanveeyo nkolebwe nti oyavodde Ssaabasajja so nga ate Kabaka ffe tumaganyira ffe tukola Obwakabaka ffe tukola Buganda Bakigundu Bannakangubi Babukenya Balujja be bakola Buganda era bwe tutabeerawo tetusobola kukola Buganda tusobola kusanga ono gwe bata Pinkiino simanyi kola Nkiino nga akola Buganda never naye kyannaku era kyennyamiza okulaba nga ate tutulugunyizibwa
ng'Abaganda mu Buganda mwennyini nga tena batatulugunya Baganda ngera kyeyoleka Lwatu ne Ssaabasajja yavaayo n'agamba nti abagenda okusaanyawo Obuganda beba Abaganda beeyita Abaganda bennyini nnyini era ne bali mu kusaanyawo ki Obuganda kiruma bw'olaba omuntu nga Kiggundu nga bamuyuuza osooka n'oddamu Abaganda weebuuza nti nga Buganda erina Bakiggundu bameka abasobola ovaayo ne bakulaakulanya Buganda njogera ku Buganda region erina Bakiggundu bameka era guno mulanga ngukubira ngukubira Katikkiro Kamalabyonna ayogera nnyo obwerufu simanyi lwaki ku nsonga eno asirikidde obwerufu okuvaayo Bulaga simanyi lwaki asirise nnyo tabako kyakola era ssebo Kamalabyonna nkukubira omulanga nga ffe abazaana ba Ssaabasajja Kabaka abaana b'enda ya Nakalama okulaba nga at least tutambulira ku bwerufu watugamba oveeyo ensonga eno eve mu ddiiro ensonga eno eraga obwerufu bwe wajja otugamba kubanga kiruma ate kyennyamiza abantu bangi nnyo abaze batugunyuliziba ku ttaka abantu bangi nnyo aberimbise mu kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka abakoze radios abalala bakoze amativi abalala bakola ebivulu ng'ezo z'owulira nti nkuuka mbu Ssaabasajja Kabaka yagamba ddi simanyi tugenda simanyi mu mwereso simanyi biki simanyi bo ne bakolamu businesses ne bakukumbako abantu omusimbi naye nga Ssaabasajja talina kyamanyi oluusi sometime ne bamuleeta najja nga ze oba okugulawo okuyingira omwaka naye nga tamanyi nti n'abantu be babaggyeko essente oba babaggyeko ebiki wabula alowooza nti azze mu bantu be abazze okusanyuka naye oba okuyingira naye so ebintu bingi byesijja kwogerako naye nga TVs muziraba radios muziraba naye newabuuza nti Kabaka afuna alina percentage ki Kabaka yagikola ddi nga talina na kimu kyayinamu wadde omugabo abantu bangi bw'oba olaba nga amu anyigirizibbwa nga amu asobola n'okuvaayo n'ayogera asobola okuvaayo n'agenda mu kkooti olwo mukadde waffe akuze emyaka 67 abawangaalidde kuyiika 10 bawangaalidde kuyiika 2 kwe bakulidde balina bamala kasatu kuliko ebijja omuvubuka omutavaayo Kabaka asiimye wano oveewo Kabaka asiimye agambye munnanga atoba Kabaka asiimye nga bakusaddako akatundu k'ebijja nga bakulekaawo nga ate bagamba nako akaweera obusuulu omuganda tulina kuyisawo tutte mu Buganda Bukenya Haji Amis omugagga hamu okuvaayo ku mulundi guno nagamba tajja kikkiriza abantu okukozesa ekifaananyi kya Buganda okumunyigiriza kuba twali tulabye emabega wali ng'agambye tajja kulwala ekintu ekyo ndaba nga kyavudde ku Haji okulaba nga anyigiriziddwa nnyo ng'ate alaba ekintu kino Kabaka si yakirimu wabula aba Buganda Land Board be bakirimu kakati abantu abo aba Buganda Land Board banatusonyiwa ne kati essaawa ey'okwogera amazima nti abantu baayagala nnyo Kabaka abantu bwe baayagala nnyo balina lava ennyingi nnyo eri Kabaka kati bali ne bakozesa chance eyo nti bwe baba nga abantu baagala nnyo Kabaka kati bo bakola ebyabwe vulugu waabwe gwe ne bakukanga nti nno Kabaka yakoze ki yalagidde naye ate bakafaya webejja ate eddira Kabaka kati gende kwekeza mpa ku ttaka eryebusaabalira Bobi Wine bagamba nti ettaka eryo Bobi Wine naliko mu bukyamu era ne basenda Bobi Wine abavubuka oba abaana abawala n'abalenzi ne bavuma nnyo Kabaka nga kwatandika n'okuvoola Kabaka bukyanga tubaawo Kabaka tavoolwa nga talaba mukama bali ku sayidi ya Bobi Wine nga bavoolaani Kabaka ne Kabaka bamuvoola nga kumpi naye talina kyamanyi ng'ensobi yakolebwa bano aba Buganda Land Road kubanga bakimanyi nti nno gwe Bobi Wine ojja kutya Kabaka ojja kugamba bugambi nti omwagala nnyo ojja kusibyogerako sibikwatamu kati Kabaka n'Emulungo wekyali ettaka ly'Emulungo baasenda abantu bonna basukka ne mu 1000 mu 2000 abatunda b'ennyanja bakolawo ki ne batundawo ne basenda abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga bagamba nti Kabaka alagidde nkumbe baguzizaawo omuntu baguza wani nga bagamba nti Kabaka alagidde wano muveewo ne bagenda mu maziga amayitirivu ne bagenda mu kuyana nga tebalagiddwa nawe badda wano bwe tutuuse okubeera nti omuganda takyasobola kusirika ku nsonga kati katugambe bebimu ku bitujjayo kubanga bw'obanga tosobola kwedifendinga kubanga batulaga nti Ssaabasajja agambye omuganda taddamu kati bamubiddemu bamulimbiddemu kati naffe kino tetukola tutasa Kabaka waffe twagala okujja ekifaananyi kyaffe kya Ssaabasajja Kabaka ekituufu naffe era amu okuvaayo amu alina ebintu bingi ettaka si tanoonya bugagga takyanoonya ssente ate amu takyanoonya bugagga
maybe ani yadabire kera yali yese naye agenda okulaba nga yesigama ku kufumintiriza ng'alaba nti bwendeka ekintu kino kabaka wange muleseewa gwenjagala ennyo akyali mu matigganyi akyabbibi bamuleetera ekifaananyi ekibi bamusiiga ekifaananyi kibi eri abantu bangi bagenda bakyawa obwakabaka bagenda beekyawa olw'okubanyigiriza mwalabako wano nga babataddeko ettaka obalya essente zanimeka liizi negaana kakati olw'okuba nti nno Haja Messi yeta China kyayagala sente azine yali akivuddeko niye yebuuza we bavulugidde ye ayinamu ku sente olw'omwavu ali wansi era Haja Messi lwakuba nti no takala kulabisa Buganda n'ateekawo office n'agamba nti buli anyigirizibwa mu Uganda ku nsonga z'ettaka erya Buganda aveeyo abantu bajjula line ejjula niyo olw'ensonga nti batya tebaagala kukola ki kuvaayo abantu bangi abanyigirizibwa okimanyi nti nno lindako okimanyi nti White Nile bajijjawo nga bagenda kuzimba waliwo omugage yagulawo ng'agenda zimbawo olamala okujjawo enkadde ne bamugamba togeza tozimba eri awo yafuuka parking kati omuntu ng'oyoloza musanyufu eri Buganda Land Board ate nga oluusi Muganda ng'agala nnyo kabaka we niba n'abeerimbika bano abakozesa erinnya lya kabaka be baleeta obuzibu ye Buganda w'otandika okwetoola Buganda n'ogibuuza nti mu Buganda tulinamu baminisita gundu bameka kuba ministers genda zimba nyumba wa kusula nga wesigame kufumitiza n'ogamba nti ngenda kusulawo togenda kusulawo wekka n'oba ozimba ennyumba nga yayiika bbiri era osula ku kitanda kyekimu n'oba ofumbyeko essowaani ng'ofumbyeko emmere era tosobola kuba essowaani za mmere 10 oba 2 era naawe olya essowaani emu ng'omulala bw'agirya naye bwe tudda mu reality nga tufumintiriza nti bwe singa tusirika tubanga batayagala kabaka waffe tubanga batamulumirirwa tutule ku nsonga eno ey'okuba nti n'abali mu office tutwale nti Baganda era baagaliza era Baganda lwaki tebaagaliza Buganda waba bannanfuusawo Ssaabasajja kabaka bayogerako bagamba nti abasanyizaawo abagenda okusanyawo Buganda Baganda era Ssaabasajja kabaka akirambika bulijjo bulungi era ne Mwanga gwe bawaŋŋangusa yagamba nti asanyizaawo Obuganda abadde Muganda naye alikomyawo Buganda aliba mu Westana ng'agenda teyagenda nebamugobaawo obutwa kwa ettaka hamu agamba limugibwako lyagababwebwa Bachina anti baade bamuyisa bazimbeko simanyi ogofa mu byapa bye ne bamuyita ne bamugamba waayi nga batugamba nti ebyapa bye tubisazeemu ate bano bo bali mu mateeka kubanga bo ebyapa amu abiina abamukanya tebayina katani abanannyini ttaka abana bodi bataye order nti musazeemu ebyapa ebyo kati bana abakola ne bakubira hamu tuna batugamba tusazeemu ebyapa byo kati ensonga eno twagala Katikkiro nga Jennifer Fulfiga wagambe alago obwerufu kuba ayogera obwerufu tuliwo kulwanyisa Buganda yes wabula buli kintu kibe mu mateeka nti dalona yasasula liizi azasasula obusuulu omugobera ki amwe ettaka lyaliko lyonna kuli ayina ettaka lya kabaka lingi agamba ebyapa ministry yabimu ya lands of course yes bituufu era repostinga dda kati baba gambe ndi bifu bawe ensonga lwaki babisazaamu kibe kya bwerufu kitugamba nti kubanga hamu twagala bagambe nti hamu yabifuna ebyapa byakunassa mu bisazeemu wabeewo ensonga nesikuba simu ndi musazeemu ebyapa kitegeeza olina ebigenderera hidden motives ebyomunda oyagala kuwaawo oli ate atali munnayuganda omugwira omuzungu oba omuchina olesewo ye Buganda yekayoka gyenna akalaba eganye okula omuntu waayo kubanga gavumenti zino okukula zeetaaga abantu abagagga ng'abo ensonga z'ekisaawe nalaba waaliwo ebyokusika omugendo ku kisaawe kinakivuma ishu y'ettaka era naye nga takizimba kukisulako tagenda kukisulako tagenda kukyalalamu mukazi we takizimba nti nno ngenda kukoleramu pate wabula akizimba akikwasa eggwanga abantu bangi abazze bakola ebintu bino nga babikolera mu kifaananyi kya Ssaabasajja nga balimbise mu nnyaya ya Ssaabasajja naye ne bategasa na Baganda ne bategasa bannayuganda wadde Obuganda ne bategasa ffe ng'abamulembe omutebi wadde okuganyulwa muganyulwa kugamba nti tuganyuddwa mu bwakabaka waffe lwa nsonga ki okera ne bagamba nti okudduka emiso gya kabaka mijozi gya ssente bweziti ne mugigula naye tolirabayo nti tuzimbye oba ekisaawe kino abaana baganda basambiremu akapiira n'okuzimba amasengere basoka kusolooza ssente tafaali tolirabanga nti kino ekisakaate kyabwere teri mwana wa munaku agenda mu kisakaate wabula bakolaga nti ekisakaate ne bateekawo ekifaananyi kya maama bo ne bakukumba musimba amajja tamanyi
oluvaawo tolaba nti bamuita kujja kugulawo misinde bamanyi nti nesente obumbi bwe buti kuba obumbi bwa Salooza singa baga nti wazimba eddwaliro nga bwa Buganda ababadde abalemereddwa abavubuka abaana ba Buganda balemereddwa mu batwale wali malwaliro abakyala abazaala aba Buganda bazaleko ku busente obutono kiti zibeerayo ebintu ebiti bibeerayo pe Obuganda tebatuya tetuganyiddwa kakati ekigendera kati kyavawo gamba nti tulina obwerufu aveyo abulage mwenga abaana ba Buganda mulowooza ki ekirina okukolebwa kwana balina kulaga bwerufu mu buli kintu balaga obwerufu ebintu bingi ebiza binyigiriza Obuganda omuntu akeera ku mutwe n'agenda n'agamba wakati ndi Kakiri n'alagira nti ettaka lino erya Kakiri Ssaabasajja asiimye mwenna muveeko kumbe yaliguzizza kikampuni ky'abakyayina tayimanyi ne bagoba abantu bisatu ne bagoba abantu 1,000 ku ttaka nga baliwo omuyindi omu ng'omanyi kyekitegeeza ne bagoba abantu 5 ku ttaka ne bateekako kampani nengo ngobya abantu Ssaabasajja obulamu bwe bantu kuba ffe tukola Buganda ffe tukola Ssaabasajja okubeerawo kwaffe kwe kubeezaawo Buganda baana bakola Obuganda bwe tuba tetuliwo Buganda busobola obeerawo kyolina okumanya nti ajamisi talina kyayagala kutaka ffe tukola Kabaka ffe nga Abaganda ffe tukola Kabaka bwe tuba tetuliiwo Kabaka abeerawo kyamulumye nga yo mukubira essimu nti ebyapa bye kubanga yayogera ng'ensi yonna eraba nti sijja kulwana na Kabaka wange nesonye ettaka eryo nakyalako n'emmengo ate ekyo kyaddirira okuva oluvannyuma lw'okukyala emmengo tugende yagenda n'agamba tugende ku siini ne bagaana kwe kugamba nti oba baganye ate ng'ekifaananyi kyange bakitaddeyo kubanga byafulumira na ku peegi za CBS n'agamba nti ettaka eryo lyesonyiye sijja kulwana na Kabaka wange kati kyamujja enviiri ku mutwe kumukubira ssimu ti ebyapa balagidde tubisazeemu n'amanya nti newaliwo akakundi akabbi era amanya yagamenshonize yagamenshonize amanya g'abantu nga bana n'alaga nti no kanwanirire kati azze kulwanirira Baganda abalala abanyigirizibwa nkugambye wagamba munno kayite enkumunkulira abantu abanyigirizibwa ku nsonga z'ettaka eby'omu Buganda bajjula luno lutalo kati golulabanga lusigadde luli wakati wa Jimisi ne luno si lutalo bwerufu kubanga ye ebyapa byabirina tolutalo luno si lutalo kubanga Amisi Gundu alina ebyapa era wa mu nsonga lwaki babisazaamu Amisi Gundu Muganda era munna Uganda alina right oba yagula ettaka lyo likozesa era ali atandise okusona ettaka nga naye agateekawo bikulaakulanya Buganda kisaawe teyali teteekawo nti kino nganze sekinoomu yali ateekawo bikulaakulanya Buganda kyovola nti mu Buganda tulemeddwa okukulaakulana kyovola bokeera kumanya n'osanga Masengere nga eri kumanya nga ani olubiri lwa Kabaka luli kuyiiko bameka mu Kampala wakati lujjudde ensiko tekuliiko wadde ruumu naye nga n'Abaganda tujjuze okwamaduuka ku lubiri okwo ngatunda ebintu nga obusowo obakala ebintu ebyali mu Buganda biyigiriza abaana baffe bajje nga balambule owulira omwana agenda kuba nga tamanyi nsuwa omwana tamanyi dujo omwana tamanyi n'ebintu byana bitali ebyo byokka naye nga tukulaakulanye bakaka singa tulukwata oba luzimbibwe tekisoboka kukolebwa oba n'abeerimbiseewo kakati nakino kankiiseewo gavumenti eyawakati yalitako kuteeka oba lyayita sijjukira nga bw'obeera n'ettaka neewulya ng'eyagala oddikozesa ekukompasetinga yo neekolerawo ebyawo kati olaba no ku Nyondo pub waliwo akayumba akakadde ak'omuzeeyi ako kali ke kaliranyeewo omugaga owa Nyondo nga tannafa yeesiba nnyo ku musajja oyo n'amugamba nti nongozaawo awo ate oluusi abantu awo nga valyawo ntono naye akuwa ssente nnyingi kitegeeza nti ayagadde akozeseewo alina kukompasetinga omuzeeyi yagaana kubanga yalina ebiwandiiko ebikola ki ebyogera ku kyapa ekyo kati yali ayagala akuwe ssente zisukkawo ne valyawo akozeseewo mu bulungi nti kakompaseting kubanga ye wamuliraanya agaziwe kakati Buganda kyeyandikoze mu kifo ky'okugoba haamu wali yandigambye nti mukulu abantu wano tuzudde ekigenda okukolerawo kirungi nnyo kiyamba okusinga bwe kyogenda okukola ki okukolerawo okuwawo ssente bwe ziti kati kukompaseting oveewo tuweewo ono yandikoze eki yandiganye oba tukutwale ojja obuzina ogamba omuntu nti awo twagaddewo ng'ate yalina ebyapa byawo nadde waaliwawo oba mukyamu okitegedde kati bo baagala bwagazi afiirwe aveewo buvi bo baguzeewo gwe baagala so bandi mugambye abantu wano okusinziira ku pulaani yawo gye tulabyewo omuntu agenda okukolerawo ekintu kigenda kuyamba nnyo tukyagadde naye katukuweemu awalala oba katukuwe ssente ogule awalala wabula sigamba nti ebyapa bisazibwemu
yatambule butambuzi ate yatekamu sente ze kyekikyambwe bwerufu tukala ki tutulira kitongole nga kye kya Buganda Land Board kigaseeko kugamba kumbere yokuba nti weekiri omulimu gwakyo ogusinga gwakola sente kwe kusanga kubanga eba contract tujukira nti kwaliko abali waliyo kiwalabye babanga abalonda nga Katikkiro kati onavuddeko bazizzaako omulala bakisegedde tebatubuliranga na biki bye bakozeewo kulaga ndi impact gye bakoze nti ekintu kyebongedde tebakitubuulirangako eringa contract nga onagamba nti nakatale kekatwe waliwo gwe bakawadde kati yakasolooza ye nasasula wa mu Bulange na kino ndowooza bwe kiri ndowooza kubanga tetumanyi nti no bakabaka yakikulira kyo kyetongodde nti kya Buganda Land Board kugoba abantu kukulemesa abantu kuzimba abaguze ate ng'omuntu oluusi alina ne liizi ekyaliko nsirabawo kyamanyi kikikoze gokimanyi kati gokimbuza kibuuza ne gokimanyi kikoze kino kyateekebwawo kabaka ensonga z'ettaka lya Buganda bwekiri naye ate abantu abamu bali mu kukaaba lwaki baba bakaaba ate kubanga kyandibadde kirungamya bulungamya nti ono ye yasooka kubanga ebyapa biva mu Buganda Land Board kyandibadde kigamba ekyapa kiri manya gono ne mutuufu naye ate kyekigamba ekyapa ekyo kyolina kifuvaawo kale kiba kigattako naye kankibuuze gwe naye oluusi era bagalaguza mu China ate balekawo munauganda era Buganda yensi gye nakasooka okulaba bakakundi ka Buganda kenakasooka okulaba nga kaagaliza omuzungu okusinga munnansi olaba ba Putin ono Abulumovich owakisawo kya Chelsea bekwata abagagga ba president bekwata abagagga abo nga babaagala babakozesa naye ate Buganda yo eri mu kwejjako bagagga kati begenda kuleeta ate esenza abachina kumba oyo mugagga kigulu asobola okuwola Buganda ngina kyeyagala nagiwola nenkulaakulana bweri mu Buganda gyakoze nga tuva ku nsonga eno fulfika olowooza ki ekirina okukolebwa kuba kati weekiri bayitirivu Abaganda abanyigirizibwa bayitirivu nnyo nga bankubadde tebalina na ddoboozi tebalina batandikira abakazi batabala bakyala bakulu baami bakulu balaba nnamwandu abalaba ssemwandu abala baana basigala ku ttaka bagobwa essaawa ya leero nkubanga tebamanyi nnyo naye nga twetaaga obwerufu Katikkiro bwasiiba ayogera mu Buganda era obwerufu buveeyo lwaki tebajjayo obwerufu Katikkiro bwasiiba ayogerako era Katikkiro ye kamala byonna lwaki ayingira mu nsonga zino n'azimala Buganda eyina abantu ameka bafaanana nga amu Buganda singa etandika okufiirwa abantu nga ba amu ne banyiiga emitima oba ne beekyawa ne batandika n'okulaba nga beinvestinga mu tibikya batandika okuinvestinga mu nsi endala kuba basobola kubanga amu naggambe tanoonya ssente tanoonya bugagga takyanoonya nti nina bingi wabula kati yafuuka investor kyova olaba ayagala nnyo mu Buganda kuba Muganda akyenyumirizaamu yenyumirizaamu Ssaabasajja Kabaka n'ekinuma okulanga Kabaka waffe bamutwetanga ekitiisa erife Kabaka agambe vaawo tubamanyi tetumwagala gwomanyi abantu ameka abatandika okwekyawa bukyanga dubanga lwa mmindi tukuze tuli wano nga Ssaabasajja tumuwa ekitiibwa talaba mu kamwa taddibwamu tagambibwako byonna bizze lwa ttaka betandikira Bobi Wine bizze mulungo kakati byeyitani Katikkiro yagamba nti buli muntu afune liizi ettafaali nilibanga ettafaali tetukuze tetusola nabyo simanya amatafaali kakati abantu ngabo bakigundwe bananyiga ne beekyawa nga nekikwata ku Buganda takyayagala kukiwulira kubanga mufumbekedde bana abavubuka abafera abayaaya ababbi obubbi abajja okwenoonyeza ebyabwe nga tetumanyi nti tebagatta ne ku Buganda kubanga amazima wakinkwata tebagatta ku Buganda siranga na bagamba nti wattafaali abo bandibadde basookerwako abo benyini bandibadde bagamba temwenjera kusonda amasente kuswaza Kabaka waffe abo benyini bandibadde bagamba sente zino zetukuŋŋanyamu wantu ettaka litugobeko abantu katuzimbemu amalwaliro kati lwaki bazimbe amasabo naye bw'olaba embizi etandise okulya obwana bwayo manya nti eba efuuse ya bulabe yeewo yennyininyini awe tutuuse nkomekereza ngamba bwenti bukyalubanga lwa mmindi akwera nti mulungamiza ensonga netubonga netiwaka kwali the facts and truth kwali HK kwali HK Adja Kigozi kwali okubanga alaba ensonga nga ziguka twagadde nti zibatuukeko mu bwerufu kubanga batugamba nti tubeere beerufu tukulaakulanye Obuganda ne Uganda ng'ensi yaffe era twagala nnyo Ssaabasajja Kabaka waffe eyalirumbye Salimu wadde mukisa tetulumbye